n'okutuusa akaseera kano bannakibiina ki NRM bakyekulumulula ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda okusunsulwa abasobola okwetaba mu kamyufu k'ekibiina okw'okubaawo omwezi ogujja. Mu basunsuddwa olwaleero kwe kubadde Nampala wa gavumenti Amson Obuwa ng'ono tavuganyiziddwa ku kifo ky'omubaka wa Ajuli mu disitulikiti ye Alibitongo. This to me is a clear demonstration of the services that we have been able to render, one, as the party in power. Banji kubasunsuddwa batubuulidde ng'essira bwe bagenda okuliteeka ku kulwanyisa obwavu kw'ossa okutumbula enkulaakulana mu bitundu byabwe. Tangu munteyo mbashakire urugendo noteekwa kuba warutandikire kare olw'okusiha abantu bawe obuheereza. Bya munteyo mbashakire bitukabize abo ko abantu obuheereza batwire batabwine bamusunsudde kateera numba nebbi njala kubeera mubaka babaluulu bulijjo bade babanja omukulembeze omutuufu alabise leero. Tuyina enzikiza nnyingi ekyo tuwatandiseeko dda era tulwana nnyo okulaba twatandise obbasakira ku bitaala ebyasula. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Odoyi atubulidde ng'abantu 830 be baakasunsulibwa we lwazibidde olunaku olw'eggulo. By yesterday we had 830 people expressing interest, nominating, and out of the 2,800 we still have very many out. Tanga ategeezezza nga bwe batagenda kwongerayo budde eri abo abanajja ng'ennaku entongole ziweddeko. When the deadline is about is when the crowd will come. They come on the first day and they wait when they're about to finish, then they run on the last day. So we expect them to come. Those are not opposed? Those are not opposed so far. We have the Right Honourable Speaker of Parliament is unopposed. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda mu NRM bakuteekawo obukonge obulaga bannakibiina we balondera okusobozesa okubanguyiza embeera. Our thinking is that you must be able to identify yourself as a member who has been in the register. And the only way is to get a voter identification slip. That is what we are thinking of. Yes, it has a financial implication, and that's what is hindering us so far. Because we have a budget, that budget is going to be financed by the party after the party has gone through and asked a few questions in some areas. Olwaleero ekibiina lwe kiyingidde olunaku olw'okusatu nga basunsula abaagala okukwatira ekibiina bbendera ku bifo eby'enjawulo.